akubulira kokasi akubulira simanya twagenze mugundi simama mu bukimu nga tubitegeera tebabavuunulira bo balungi paka nti gundi gowe tukolere kuwa bikibi tasobola na kubagamba nti bannange sinze nga MP sinze nina obuvunaanyizibwa okola amakubo onogalima nze ndi mubaka wammwe ntwala ebirowoozo byammwe bwe bakyetagisa nempandikira ministry ekola ku byenguudo nenjijjukiza nembaga nti abantu bewaffe lwaki oluguudo ono si lulime naye abantu baffe batambuliza mu bintu ebyekifuula nnenge empuliziganya gyaffe nzigule bw'omala okuteekako zinoti ezikulembera ku ssimu bw'obanga okuba ng'osinzidde wabweru wansi eno olwo noyongerako nnya essimu kanoti kali bw'oba gwe akuba ng'osinzidde ng'osinzira wano oba ng'oli wano mu nsi eno oba mu Bungereza oba n'emiriraano nonyiga noti nonyiga 2 noti 8 mwenda emwemu 72 mwenda 8 tulina enkola eya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda ate n'akasanduuko akazi email bw'obanga oliko kyeyagala okubuuza okuwabula okuteesa oba obuyambi bwonna osobola okukozesa email eyo ngabo ya Buganda@gmail.com. twebaza bannaffe abagoberera ebigambo bino ebyogerwa ate nga bwe bali ne mu kanyumizo kiyite chat room nga boyanjuluza olutimbe luwa katonyeze ababaka katonyeze choma bijja kulaga akagambo kebayita akanyumizo kakoneko kakutwale wosobola okuyingirizaamu erinnya lyo bw'omala okuteekamu akakunizo ko password olwo nosobola okuteesa mu buwandiike ne bannaffe abo enkuyanja bo abawuliza laadiyo ng'ate eno bwe bateesa nga bawanyisiganya ebirowoozo mu buwandiike. Twogedde ku lunaku lw'abazira ba Buganda ne tubakubiriza bannaffe ku luno tuveeyo tusawukanire ebyo ebitukakatako tubakubira omulanga kuba singa wuuli yakubiddwa oba oli awo waliwo munnaffe awulugumya olukomo katumufune awulugumiza olukomo ku laadiyo y'Abaganda ababaka sebo bannyabo tukusaba tubulye ku mannyago mu mulamwa gwaffe guno ogw'okwebuuza ebibuuzo sebo bannyabo genda mu maaso otezza Obuganda. Nze mulongo Sebo nga twesiimye okuwuliza munnaffe nange nsanyusa okubawulisa mwe bali kutuweereza awo nali njogeddeko ku kyokulonda mpuliddeko awo abuuza nti bannange okulonda tukole tutya kwegamba nga kyetuyinza enteekateeka tetugenda kulonda wewawo waliwo ekyo naye bwe tutagende kulonda kwegamba tuli ku mulamwa gwaffe si gwe gwa twebuuza ebibuuzo eby'amagezi mazima ddala ebibuuzo eby'amazima amazima agasooka agali mu kulonda nti mu Uganda temubanga mu kulonda akakalulu ka bwenkanya kubanga omuntu omukutte ng'abba
n'aba ng'atalina ekirala kyeyali akoze otandika okwegala nti gundi onabbanga bubbi ate nola ne batabani be bonna nga bakugaa tobera musobola okugamba nti wantu wabangawo kintu kituufu. Ebintu bya Uganda bino bibadde byegoberera ebbanga lyonna n'olwekyo birabika ni byajjanga biteeketeeke bigende bwe bityo nga bwe bigenda n'obululu obubbe ekiseera kyonna. Ekikulu kiri nti ensonga eno ey'obululu tewali amanyi bwaliwo ensi eyali ebaddeko n'obululu obwaddala. Bo bennyini abaabukola obululu bakubuulira nti bubbibwanga nnyo. Kale kati ku nsinga zaffe ezimu amawanga ag'enjawulo nga ne mu magye munda balwana abandi badde bakola omusingi omugumu ebirala byoke bigende bulungi. Toyinza kuba ng'osuubira nti kwali kubaddemu okulonda okw'amazima. Kaakati okulonda kuno tukole tutya? Tusobe tutunuulira embeera. Ekibuuzo kya magezi nnyo okukyebuuza. Ate omwanjuzi yeeyogedde awo nti tewali kibuuzo kya busiru kasitobera ng'okyebuuzizza mu mazima. Ate nekimwebuuza edda muddemu mukyebuuza emirundi gyonna gye musobola mulabe nga mutuuka ku kituufu. Nsonga nkulu nnyo ekyo kubanga bw'oba ng'okoze ekisooka ddayo emabega weebuuza ebibuuzo by'obuze kiki enkoze obusobo. Lwaki entalo zino zonna zinviiriddemu bubi? Lwaki n'okulonda obulungi tekusobola kubaawo? Sooka otunule weebuuze ni mu Uganda ddala muyinza okubaamu okulonda okwa ddala? Kubanga okusooka byonna ni mu Uganda buli ggwanga lirina omuzira waalyo. Ffe tulina abazira baffe nga biri mu Nyammeeri. Abantu abalala tebabalaba nga bazira. Babalaba nti be bantu abaabajooga bombu baali beeyita bawaggulu na biki ebyo. Kati omuntu n'akyawa omuntu kubanga omuntu oyo yeeyagala. Omuntu n'osanyukira Mukama kyeyakuwa n'engeri tomuvumye tomusoozezza. Naye okubanga oli mu kkuba omaakinga oli n'anyiga nti guli musanyufu yeeyagala. Kugamba nti kati omuntu bw'abanga essanyu lyo yennaku ye. Nze waliwo omwami omu mukiga yaŋŋamba nti nze tusigala namuyinako nnyo ensonga naye kyenamwagalira kubanga Abaganda bamukyawa. Kati bw'abanga oli akalulu ke kayimiridde ku kuba nti gwe koga ne bwe banaaba babubazze butuufu ekinaavaamu kinaaba ddala mu bwenkanya nga kyekyo. Kati teekereza abagenda okukuba obululu obw'obukyayi. Abaganda baagala kikino sijja ntukironda. Kati gattaka abagenda okububala mu bukyayi. Kagattaka bagenda okubulangirira mu bukyayi. Kati kyakisinza olina ne bw'onooba otuddewo n'ogamba nti kannende kale njogere n'abantu kusa singa Abaganda balaba obutalimu bwa nsonga eno nange gyeteri kkubo mu Uganda okujjako okufa kwokka. Ekyo bandigitegedde obuuziza ekibuuzo awo ssebe ekirala kubanga nze ngezeeko kati okukwata ku bibuuzo siraba na birala bye nnyinza kubuuza kubanga bye mubuuzizza binene singa buli Muganda abyebuuza n'abyeddamu bye njagadde okwongera okuddamu. Buuza ku kibuuzo lwaki bannaffe abalala tebalaba kyetulimu? Kyekibuuzo nange kyembadde mpandika ono kyengenda okuleeta kati kyate n'obeera ng'okibuuzizza. Ate mukulu inginiya agambye nti tutuusa tutya obubaka buno gye bugenda butuuka. Kati okugamba nti obubaka bujja kutuuka ku bantu obubaka ndowooza ku bantu kutuukayo niwe obubaka buyingira kubanga waliwo ereza ebbaluwa mu kifu waliwo n'omuntu okugikwata mu ngalo waliwo n'okugisoma. Oyinza okugimuweereza newulira kukwatira post office mwebula naye noga nedda kagiteeke space etuuke ku luggi ne bagimukwasa najja mukisa mutoye n'agyerayira oba nagimukwasa esabo ne bagimubbako mwesebo ng'ogenda mu maaso era waliwo kugamba ebbaluwa oba eyo n'ogisomako omutwe gwokka emitwe gy'amakulu n'osomako n'okoma ku mutwe. Muganda wange Aruna yabadde yeewuunya wano amawulire agafuluma nti Mengo bagiddiza ettaka lyayo Abaganda mulimu olinga bakubye n'embuutu naye nga tebamanyi mawulire ekyagali munda. Genda mu maaso munnange. Ekyo kyennyini ng'oyo akutte mutwe gwokka ebirala tabitegedde. Kaakati n'ogamba nti obubaka mubuyingiza mutya munda muntu n'omanya nti gwe otegeera otya omuntu n'omugamba ekyo kyetwayogedde luli nti ogambira nti nno ne mutandikawo ebintu nti awangale Ssaabasajja bikyogerera akitegeeza. Si lwa nsonga ndala yonna naye lwakugeza kukola nti obubaka buyingira mu muntu nti byoyogera ebyo bitegeeza
kubanga toyinza kugenda buli anaga nti yawangale n'omubuuza nti ddala ekintu ekyo kitegeeza gaddi tambuza wamu ebigambo n'ebikolwa ng'omulamu gwali gwali naye kati bw'oba tokisobola kikola ekyo kyova ogamba nti tutandikewo enjogera egamba bweti nolaba andi bagamba nti bakikanyuga kulaalira kidda na birimba nootomanya mu bintu ebingi ebirigezebwako muli baawo ekibuulira abantu obuzibu naye kubanga ekintu ekyewuunyisa era mpozi ekibuuzo kinene kye tuteeka okwebuuza nti abaganda wano mu Europe waliwo economic crunch waliwo abantu kye bagamba nti kugamba abantu abatali bakanyufu abantu ab'ennyamivu nga crunch yakatandika ebyogundi eno obuzibu byefunanga bwakatandika bakola